Newspack channel kwoli webale kuba nti noje kumiddeko mangi genkuletedde katubeere nga atugatandikirawo. Diana Nabatanzi abonyeebonye ne Lwasa buli kaseera Lwasa abeera mu kumusabula. Kaakati nno munnange bangi babadde bataaginga omugagga Lwasa mu vidiyo ya Diana Nabatanzi we yabadde ku kivulu ky'aba B2C. Ajjukira nti Lwasa yavaayo n'alyoka agamba mbu yasanga Diana Nabatanzi mbunga alabikira ddala bubi simanyanga yenna akoze bingi bye yayogera. Kakati ate ffe abaalabe Diana Nabatanzi ku kivulu kya B2C munanga yabadde alabikira ddala abulungi. Kakati nno omugagga Lwasa avuddeyo n'alyoka agamba nti mulekeraawo okuntaaginga mu vidiyo ya Kayiringu. Naye Lwasa mbunga kali ku siteegi mu show etaanyumye. Annange bantu bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti show y'aba B2C teyanyumya. Kale nno munnange tubadde twagala kuwa amawulire aga mugagga Lwasa ng'ate munnange avaayo okuddamu buto okuba nti nno alumba Diana Nabatanzi. Katubeere nga atweyongerayo. Bwe tweyongerayo munnange ewa minisita Luna Kasolo kw'ossa ne Aisha Kasolo si birungi. Waliwo nno obunkenke obuteereddwawo oba bavuddeyo ne babeera nga bagamba minisita Luna Kasolo abeere nga nnyonnyola lwaki tatambula na Princess Amira ku mikolo oba mu bantu. Okitegeera nno omukwano ka vidiyo kano Aisha Kasolo yalabiddwako ne minisita Kasolo nga bali ku mukolo ogumu. Kaakati awo wandabidde ttiimu Princess Amira ne batandika tugenzeeko mu comment section. Ono avuddeyo n'alyoka agamba nti nze di ttiimu Amira no matter what bwavuddeyo n'alyoka agamba. Ate ono n'avaayo n'alyoka agamba nti netiwaaka zange zaagaana okusiima ono omukazi. Okitegeera nno mukwano. Ono n'avaayo n'alyoka agamba nti I've never seen Amira with Kasolo in public. Bwate bwavuddeyo n'alyoka agamba ebibuuzo bingi munnange. Bavuddeyo n'alyoka agamba minisita Kasolo aveeyo annyonnyole lwaki tatambula na Princess Amira ate nga mukazi we. Ono n'agamba naye Kasolo obeerako ddi ne Amira waffe. Bwatyo bwavuddeyo n'alyoka agamba bannange kye bali mu kukola minisita Kasolo. Ono agambye nti lwaki Amira ye tobeera naye ku mikolo. Bannange ttiimu Princess Amira bo abavuddeyo ne babeera nga batabuka. Katubeere nga ate tweyongerayo. Newspack channel kw'okyali webale kuba nti no ogyekumiddeko. Bavuddeyo ne balyoka bagamba nti Ashback Kato yali emabega wa X gundi account eyo eya Jeno Muhoozi. Kakati n'omugambo bagutemye ku Ashback Kato. Jjukira nti obunkenke bweyongedde era nga bagamba nti Jeno Muhoozi yandivuddeyo bw'abanga guno omukutu si gugwe n'abeera ng'ate annyonnyola eggwanga oba ng'atangaaza. Bwe guba gugwe era aveeyo akyogere okusinga okubeeraawo nga tulowooza nti si gugwe ate nga gugwe. Okitegeera bwe bityo nate bwe biri. Kaakati omugambo gwo gutemeddwa bagambye nti Ashback Kato mbu ye nannyini oba yali emabega w'omukutu ogwo ogwa Jeno Muhoozi. Ene Newspack channel kankujjukiza okuba nti no subscribinga o likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section. Omugenzi Isima nno naye tatudde. Omugenzi Isima jjajja Ishuli naye tatudde. Ate olowooza tavuddeyo n'abeera ng'alumba Bobi Wine. Katubikuwe. Seggirinya yagamba Kasuku mugende ku Kasuku live eyo video kweri. Seggirinya yagamba Kasuku mukomera nti principal yanvaamu. Wallahi billahi talai video kweri ku Kasuku live. Yes kenda ku page yechali wansema ningeno lage eyo video jeri bakwata Seggirinya bambi ne twebuuza abasajja nga tebamukyalira. Gwololabye ko Bobi Wine ng'agenzo kyalira Seggirinya ddi mu kooti ze tajja. Naye twebuuze babadde batwala eddwaliro lya Seggirinya nga watunula ati oyagala wali bantu. Naye Seggirinya bamusiba teyalinnyako ku kooti. Batutte eddwaliro lya Seggirinya tagendangako kawempe. Bwe tweyongerayo Pastor Mondo munnanga avuddeyo n'abaako byannyonnyola ku nsonga lwaki Pastor Bugembe mbu tannawasa. Tetugenda kulwisaawo katumukuwa abeere ng'abinnyonnyola. Wali kakola Pastor Bugembe lwaki tawasa anti bamukola kano tacha
mu Yuda bakaita sindigi Ania kategeeza ki nti tosobola kuwasa tolina bw'owasa tolina bw'ofuna mukyala nga tonaba kutuukiriza ate nga alina okutuukiriza nze nkimanyi ntalina okutuukiriza baatabituukiriza tajja kutuukiriza ate bw'ajja katula kano ka dokita kesembeza kana akawala akalungi akajja akava eryuke wakalaba ako bakambaza Sumayi tola nti kawunga kaingira muntu wekina Uganda kakola content wekina Uganda kajaawo tikaddayo yuke kali watu tekakola kati Pastor Bugembe ekimuganya okuwasa ayina by'alina okumala okutuukiriza alina okutuukiriza alina by'alina okutuukiriza kati ye bw'aba ndaba ssaawa zino akimanyi bamukola nsi kati tasobola Pastor Bugembe kyokula buli mukazi amusemberera waliwo ekimuwuggula waliwo nekikoleeza intaneti nekimukuba n'agenda gwe abantu nibakumalirako obusungu bw'otamanyi kumanya nibakogerako bitaliko naye ng'otudde butuzi naye gw'owasa ddi Pastor Mondo gw'owasa ddi Junior naawe nvaako abantu beewuunya Pastor Mondo ku myaka gya 55 olemedde ku nina emyaka 45 saa 55 Pastor ina emyaka 55 kale nina nkaaga owasa ddi Pastor Mondo owasa ddi nze nina omukyala ngozikizaako limu omanyi bw'olaba omuntu ng'akoze bw'ati omanyi kikitegeeza oba bw'ati ne Pastor Mondo lwaki towasa sooka naawe spirits oba zaggaana mu spiritual world nsula nzeka alone kubanga full figure teyandi kuvumya nti onaabisa lupiira singa babadde bakulaba n'omukazi mbawadde ennaku ntono nnyo za firufiga mbadde sinakumuwa budde naye kati ngenda muwa budde kubana n'omwezi ogujja mugenda kumulaba ngenda mutandika mu nsi ey'omwoyo mpoza addukire wakapande yaba amutaasa naye ngenda musindikira olufe ogenda mutandika mu nsi ey'omwoyo next month mwe mwetegereze mujja kumbuulira ng'ajja kukuvuma mu nsi eyaddala eyaddala anvume it is okay anvume kyenjagala nange nfune enkwaso weemukwasiza kali kulufiga ogenda muloga mu nsi ey'omwoyo ekyo nkugambye nti guno omwezi gwa Juni mugutunuulire n'ebizibu byagenda okutandika okufuna yakuvuma dda nti onaabisa lupiira Bruno Kenno naye ebintu bitandise omukyukira bigenda bikyuka mpolampola Tamale Mirundi Junior yasoose okuvaayo n'abeera ng'amusabula olw'ensonga nti nono yavuddeyo ba Bruno Ke yavuddeyo nalyoka agamba nti no baamuwa akakadde kamu kokka nga Pristo Panda yakamuwa ku champanya live era ye Tamale Mirundi Junior yavuddeyo nalyoka agamba gwolooza yafuna mmeka wali oyagala kufuna ze otaateekamu just mwerwakwa Pristo Panda temwagala muwuliriza which is common mu Uganda. Abana Uganda kasitabo basalawo baba basazeewo tebaagala wulira story another side of the story. But when it comes to payment, Pristo Panda nayo yino okuwebuuza lwaki yawa Bruno Ke 1M. Usanga ekivulu kyabasala. Usanga tebaakola fedda tukozeeko businesses. Kati you another side of the story. Jenkuwa. Let us learn to be objective. Sibuli kimunti abantu kyebanayogera nga tugenda nakyo naawe teekamuuko obwongo. Ogambe nti ekivulu baakola ssente mmeka. Nga basasudde abakozi bonna. Era ojja kwesanga nga
Crystal Panda million emuje wa Brunoke gegali amagoba ate kyokubiri Crystal Panda yateeka mu sente erete kivulu kyali kya Crystal Panda. Kakati ne Big Voice naye avuddeyo n'abeera ng'ate asabula Brunoke. Eje kibuzo bado sa kisasula mitwalo 10 nogamba manyika suku some namba tukireke. Respect your friend. Kubanga yakuleta kweyo dignity gy'oliko kati. Yakuleta ne mmotoka gifundirwa kwa Panda tabakola live utwali funyebe bintu. Mulekera okuzimbira kumanya g'abannammwe. Yo zafuna kyoyagala bwate Panda lwaki tojjukira gye nvuddewo. Watandika otya teri muyiza asobola kuba musomesa nsi nekikkiriza kati gwe oli muyizi oli musomesa yakuyigiriza akantu walinga kuno ku TikTok nga tomanyi kusula ku live naye nodda kuli omumanyira amaze okuwa paasi oli kuli omumanyira posiyo sikiriza muntu kumanyira muntu oli yakuleeta. Respect yourself. Bw'oba omanyi weetongole omanyi ng'ojja kuyimirirawo wekka tolumba nja kuvuma nze ku Panda wala nze nasooka kuvuma Panda ne Panda yewa respect n'omusoso nkola watandeka abantu bagoba tosobola gamba nti tukiyiseewo ekyo okusirespectinga mukwano gwo wayasomanga no mutatu ka jimu naye bye babagamba omuntu yakusuzanga mu kayumba k'essubi lwakubanga ozimbye amabulooka bw'oba nenze saakusula mu nyumba ya ssubi tukaje wava mujjukire gye nvudde wammwe kati alaba wabeerako ne live kuliko 1 point twali twakuzira wano nze n'ebirive byammwe sibiraba nali ndaba likodinza nga mulina Panda nga Panda yansanga ali bwati mu kamera alina engeri gyemola bwati naye kati ebyo tebitunyumira oleeta basajja bafumbo bakazi bafumbo oleeta babone babasomera badi bulaka bawemula bwemuzi imagine leta bine biwale byogera oluzungu game masaka waliwo omwala gwetaano nga ayogera oluzungu chairman nga bitunyumira ng'agamba kyemmanyi kumba aga chairman naye kati ebikyatunyumira tetuli comfortable nabyo naye weewanika. Banayi mututama entamu gye wali ovume bundo gitama kitamutamu yali akuyambyeko ne bwafu. Ensonga z'omwana ono oba omuwala ono munnanga asaba obwenkanya tezinnaggwa naye avuddeyo nalyoka agamba nti n'abakulu ku ssomero lya Kampala High bali mu kumutiisatiisa olw'ensonga nti no yavaayo n'abeera ng'ayogera ku musomesa waabwe Kimuli Mbu eyali agezaako okwagala okumukwata ate oluvannyuma n'abeera ng'amulemesa n'okuba nti naate pepa ye oba results ze eza ICT zikomawo olw'ensonga nti no munnange tezaweebwayo mu UNEB. Katuwelenga tumukuwa abinnyonnyola. 10th May 2025. Hello my good people. Greetings to you all and welcome to this video. I may be just one girl, but even one candle, yes, one candle can expose darkness in a big room. Today, a parent who attended the PTA meeting at Kampala High School informed me of how the head teacher stood up in the presence of other people who attended that meeting and started insulting me and speaking ill about me, calling me bad-mannered and accusing me for posting useless videos on TikTok, and also claiming that my intentions are to get money from her. Let me ask the following questions very respectfully. Since when did speaking out for justice become bad manners? Since when did asking questions and standing out for the truth become useless? If I had kept quiet, would I be considered well-behaved? And is silence now the price to pay to become peaceful in this country? What the head teacher of Kampala High School said only proves why many victims of injustice stay silent. Because they fear being blamed, they fear being ridiculed and humiliated. And that is how darkness survives in our system, by silencing those who come out to speak. Even now, while the country is mourning yet another shocking case, the boy at Kaboja Junior School, some schools are attacking the few voices that have chosen to come out and speak up.
But I will not be silenced because I'm not just speaking for myself only. I am speaking for other boys, girls, parents, and teachers who suffer in silence for fear of power. And I know I may not be having big people around me, but I have truth by my side. And this generation needs more young voices who refuse to accept injustice and considering it as normal. So those who insult me, shame me, or threaten me, know this: I am here to stay. Mark my word. And I will keep fighting, not with anger, but with courage and the love for my country. Because justice is not noise, it is necessary, and justice is never useless. Hashtag justice for Precious. Hashtag let's end tribalisms in schools and institutions in Uganda. Thank you all for listening. May the good Lord bless you. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeerenga subscribinga o likinga akwesana okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.